I watched 3 days back. I actually tried to call Lob, and I think he was busy. We couldn't pick it. It was unfortunate. Lob was doing his oversight role. Lob is supposed to check, not Lob, opposition is supposed to check what is happening, what government is doing. Lob had gone to do his oversight role around Hoima Road, Nansana, and his team was tear gassed. What took me together with the team that went to that area. It's unfortunate, like you have said, Right Honorable Speaker, that we were met with tear gas, live ammunition. We had not gone to fight. I had not even gone to tell those who are demolishing to stop. I don't have those powers. Amanti tukutte mu kitongole kiramuzi ne bakwata ku balamuzi abo bonna bonna ne babajjamu ekyavaamu kati tulina ekitongole kiramuzi ekitalimu bwe bagamba nti tutereeza poliisi bagisaanyawo busaanyi n'olwekyo kye njagala okugamba nti olwaleero Mwami Museveni kye tumusaba nti ate palamenti y'abantu Beyond the newsroom, gwagenda maaso n'okubera ng'otugoberera ate olunaku olwaleero. Ensonga ziizo ogenze maaso n'okubera ng'oziwulira. Naye ate era nkutegeeza nti nzireeta mu bujjuvu. Speaker wa Parliament Anita Among enkya olunaku olwaleero avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera nga avumirira ekikolwa ekyakoleddwa poliisi ku Lope Joel Ssennyonyi. Ono nno omwejjogerera asaze eddiiro kati naye azze ku sayidi y'abantu nti aweereza bantu. Jjukira nti ono okuva lwe bamuteekako envumbo nga kwe kulina okumunoonyerezaako ku by'obugagga by'alina e Bungereza ate yagenda maaso n'okubeera ng'embeera ze zikyuka. Kakati Lope Joel Ssennyonyi akumye omuliro mu Parliament ebirala ebisinga ku ebyo mbireese. Omubaka Betty Nambooze avuddeyo naye n'agenda maaso n'okubeera nga wanda omuliro. Ate ababaka okuli Joyce Baagala ne Abedi Bwanika wetwogerera essaawa y'olunaku olwaleero babakunkumudde omukono mu kibya tebakyali kakiiko ke babaddeko wali eri mu Parliament. N'ebisingawo awo mbikuleetedde babatuuze kwoteeka chairman waabwe wali eri mu Lubigi mu bitundu by'e Nansana abagenzi maaso n'okubeera nga bakaayuukira abakungu ba Buganda Road ne babatwala Ntyagi nga mwana wattu tebeesiikidde kanyeebwa. Ebisingaawo byendeese Beyond the Newsroom gwe mukutu nsedde niyagenda maaso n'okubeera nga nkuweereza nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like etambulire ddala etuukane ku muntu oyo yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. We are glad that some steps are now being taken in the fight against graft and corruption. That's a welcome move. Our hope is that this shall be broadened and not just narrowed to a few. However, Right Honourable Speaker, to date, it's been 5 days since the Honourable Paul Akamba, Busiki County MP, was rearrested after a court in this country had granted him bail. Rearrested not by police, because yesterday the spokesperson of Uganda Police Force said he does not know his whereabouts. Last evening I saw one of the lawyers saying they have spoken to him, but they did not say exactly where he is. It bothers me. Honorable Paul Akamba belongs to the NRM. I lead this side. But you see, it should concern me when the rule of law continues to be eroded, because everybody will suffer. So it bothers me, even if it's an NRM member. Yes. Because we are all affected. I think we shall discuss that when he presents the report. We'll discuss that, but as far as I know, one thing I insisted to police is that if you want to arrest my member, give the summons to me. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu vidiyo eno sooka ogimpereka like etambulire ddala etuukane ku muntu oyo yandyagadde ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Beyond the Newsroom nkutegeeza nti Sheikh Ashraf Dembe ye musomi w'edduwa yekka gw'oyinza ogenda maaso n'okubeera nga mwana wattu okubirako n'akuyamba ebizibu eby'enjawulo ebigenda maaso n'okubeera nga bikutawaanya. Olina amabanja, olina loans kuli mu bulago, omukisa gwabula n'ebizibu ebirala
ebiringa ebyo mukubireko ne bwoba oli wabweru wa ggwanga osobola omusindikira message ku ssimu eri awo ku screen yaffe wansi esembeyo 11 ajja genda maaso n'okubeera nga akolako naawe ayagala olanga naffe simu yaffe weri awo esembeyo 57 ku screen tukubireko batusindikire message ku whatsapp tujja genda maaso n'okubeera nga tukolako buterevu nnyo nnyini ddala ebigambo ebyo sibiwoomu yadde akamu n'akeddagala nzikiriza ate kaakati nkuwe Lop Joel Ssennyonyi ne Speaker Anita Among ku nsonga z'abataka olabe ng'ate ebyo bwe biri. I watched 3 days back. I actually tried to call Lop, and I think he was busy. He couldn't pick it. It was unfortunate. Lop was doing his oversight role. Lop is supposed to check, not Lop, opposition is supposed to check what is happening, what government is doing. Lop had gone to do his oversight role around Hoima Road, Nansana, and his team was tear gassed. I feel that was unfortunate because much as we are not supposed to interfere with the enforcement bodies of NEMA, but by the time somebody starts construction, somebody settles in a place for years, and NEMA is not getting to know that this is a gazetted area for NEMA, then there's a problem. We have malls that are built in wetlands. Now, if somebody is going to check and see the people in that area, and you're tear gassing, so where shall we ever get refuge in this? I would really want to hear that from government, because it was not called for. It wasn't called for. Our work is to support our citizens, and in support of our citizens, we are supposed to understand and know what they are going through. And in the process of us knowing and understanding what they are going through, allow us to do our work. And I must really thank you for going to check on that team. I want to thank you so much. But at the same time, we should not be tear gassed or whichever, because we are doing our work as legislators. What took me together with the team that went to that area. It's unfortunate, like you have said, Right Honorable Speaker, that we were met with tear gas, live ammunition. We had not gone to fight. I had not even gone to tell those who are demolishing to stop. I don't have those powers. I had gone to listen to these people. But anyhow, as you have mentioned, Right Honorable Speaker, I think that government should respond to a couple of issues. One, and as you have rightly said, people settle in an area for years. I met old people. There's a man who says he's been there for over 40 years. People have constructed huge structures, and government is watching and does nothing about it. And they settle there for years. And then you wake up now. Why? Help us understand. Was government sleeping on the job and now all of a sudden has woken up? Or are they waiting in a corner and saying, okay, you construct your structures, spend all your money, get bank loans and spend all your money, then we come and demolish? Wano wenyini, Joel Ssennyonyi wasinziridde n'agamba nti abagenda mu maaso n'okubeera nga bakola ebikolwa nga bino si bya buntu wabula basaanidde ogenda mu maaso n'okubeera nga beddamu obaolyawo era ne gavumenti egende mu maaso n'okubeera nga eriyirira abantu be bagenda mu maaso n'okubeera nga bamenyera amayumba gaabwe. Why are we operating this way? It's important that government responds to that. Number two, Right Honorable Speaker, these people are concerned about the double standards. Right in the middle of that area is a police station. Everything around it has been demolished, except the police station. And so the people are saying, why? Right in the middle of that area is a fuel station. And so they are bothered. They are thinking, why the double standards? They're saying some actually settled in that area before the police station was built, before the fuel station. And so they are trying to understand why the double standards. Government needs to engage the citizens to help them understand. Because you see, these people are not saying
they are lawless fellows and that kind of thing. If anything, Right Honorable Speaker, government acknowledges their presence there. For those that have had business structures and so on, government has been collecting taxes from these people regularly. So government needs to help us understand why operate in this way. I wouldn't mind the issue of the police station. But there are places where malls are, and you know this is the what? Wetland. There are malls. You get it, eh? Right Honorable Speaker, not just malls, but factories and so on and so forth. So they are saying, why is it that what's good for the goose is not good for the gander? So the selective application of the law is problematic. Right Honorable Speaker, I would like government to help us understand, when shall we have a comprehensive plan to organize Kampala and beyond? Because when we do this, touch a bit here, and that kind of thing, Honorable Speaker, there are structures that keep coming up, including now in the city. They don't plan for drainage. That's why when it rains, the city floods, including outside Parliament here. Kakati nno chairman kwoteeka n'abatuuze bagobye ababadde bazze n'empapula za Buganda Land Board bano ababadde bajja nga babasolooza mu busuulu babagobye ne babagamba nti temuddanga kuba bye mutugamba tebirina makulu yadde kye bitugattako. babadde basobola okukuba kusawa zino mutuletera bino ebintu byotambula temulina kye mutuyamba mutuletera bipatemulina muyambye bantu n'ebintu by'abantu babitutte muli ayo wamba Buganda Land Board mutubuulira ebintu bino ebitategeerekeka kwata ebintu byo kwata obizzeeyo genda obagambe nti Nanki ayagala nnyo Buganda naye ebipapula abigaanyi kwata bali mu kumenya abantu tubanoonyereza abantu babawa obusuulu kwata empapula zammwe kwata n'ettaka mukkiriza lyammwe bali wano bafa abantu oba kitegedde bulungi mutuleeta bipapula bya Buganda Land Board. Ettaka Kabaka yali yeegaanye Buganda tennayamba bantu batambule batuviire mu aba Buganda banajja batambula tujjalagira abantu babakoleko. Gavumenti etwala ettaka ettaka gavumenti etwala Buganda esibise be bamenye bonna bali ku ttaka lyali kati mutuleetera ebyo ani agenda okenda sijja kugendayo agende bugenzi ofisi bazigale za Buganda batweganyi tuli Baganda tuwagira Buganda abantu bonna bwe ali mu gavumenti oba wakwanga kyowavanga kimuwagizi wa Buganda eyagula property ye kati otuleetera fete tunoonya amawulire letibiteri tutomanyi buzibu bwe tulina wano gwe okay banoonya amawulire kati totegeera gwe omanyi omugenzi muzaata yagamba mu bajeti ekiro kunja kisasisako ttupa singa obasanzewo wano wandirabye abantu alina essimu zange nkulaga abantu bali wano bava wano batema abantu banoonya amayumba gabwe gati bano banoonya amawulire kati woba obasanze beyanjulidde nti ndi wa Buganda ndese epapula bya Buganda ettaka lya Buganda abantu bawadde n'obusuulu naye abantu babagoba ku ttaka Buganda ettaka kwe tujja kutta bano mu bintu genda genda mutongole twala omuntu wo mutongole gwe abadde asolooza obusuulu mutongole abantu obusuulu tubadde tubuwaggwe abatuuze obusuulu badde babuwaggwe abantu baka bamazima gavumenti ebyo ettaka lyabwe nga mujja muzingana n'obukale tuli ba Buganda muvaawa mmwe Kabaka mwamuwamba dde akyaliwo babbimwe mwemulowooza nti ffe mwemulowooza abantu tebaagala Kabaka waabwe mujja mutwenderezanga singa bino Kabaka waali singawo ebiri singa tukaaba babbimwe musiriwala abantu basula bweru eri Buganda babajjako obusuulu. Ensonga bwe zityo ekituufu bw'oziwuliriza oyinza okukaaba amaziga era n'obulwako n'ekiyinza okubeera nga weddamu. Mu ngeri emu Honorable Namboze Betty Bakireke agenze maaso n'okubeera nga ava mu mbeera n'ayambalira abakungu ba gavumenti bw'abadde ku TV enkya lunaku olwaleero n'agamba nti
buli kitongole kyonna gavumenti yagenda dda maaso n'okubeera nga ekittattana nga tebikyalina makulu eri bannayuganda. Nti n'akatono ennyo k'obadde olabawo akamunyeenya mu paalamenti nako tuzze kkazikiza kye nagambye nti bwe bagamba nti tukutte mu kitongole kiramuzi ne bakwata ku balamuzi abo bonna ne babajjamu ekyavaamu kati tulina ekitongole kiramuzi ekitalimu. Bwe bagamba nti tutereeza poliisi bagisaanyawo busaanyi. N'olwekyo kye njagala ogamba nti olwaleero Mwami Museveni kye tumusaba nti ate paalamenti y'abantu agireke ekola obuyenzi. Era n'ababaka ba paalamenti njagala kubagamba nti eno ye ssaawa yaffe ey'okwenunula. President omuga nti okuta paalamenti kitegeeza abaleke mukole byammwe. Nti paalamenti eno nkugambye nti yabatuuze ekiro. Nze neewuunyiza olaba mulazawo ekifaananyi nti ab'NRM batudde naye tebakyalina wadde akabikkako nga ne sipiika wa paalamenti Luli Kadaga nga tagenda kutuula museeke. Naye kati baagala eyo paalamenti nga tokyasobola bw'otunula bw'oti tokyasobola kulaba njawulo wakati wa paalamenti ne executive. Era nga bwe wawulidde sipiika ng'ayogera oba gwe wawulidde teweegendereza speech ya sipiika yaddamu emirundi egisukka mu 5 nti tulayira twekomiitinga nti tujja kuwagira byonna tujja kuwagira nnyo buli kintu kyosebo tujja kiyisa era mukama wange buli kimu tujja kikola kubanga kakati bakola ki kubanga omanyi omuntu waliwo Sewazike yalaba obuwala nga buzza okwegama ewuwe buli kawala nga akawa akanyama kati enkuba bwe yakya obuwala bugamba nti katugende nga Sewazike ayimirira mu mulyango ng'agamba mpaka nyama kange okuyita wano mpaka nyama kange wano yakola ki alina akanyama yafuluma nga busimbye mu layini kaluta maguzi nkajja Sewazike mpaka nyama kange luta maguzi ng'awaayo akanyama ng'ayitawo nga namuju mpaka nyama kange nga namuju atandika ndabiranga maama ti omwana wo gw'oyagala Kiri omulangira. Ezike limulidde. Kiri omulangira. Kubanga kana akanyama Mwami Museveni kasaba ababaka ba paalamenti ye yakabawa. Kale, Barobert Akasamembe oba mukyuse mujenga I hereby make a redesignation of chairperson and deputy chairperson of the committee on government assurances and implementation. Ensonga zo bwezityo bweziri. Kakati nno ababaka okuli omubaka Joyce Baagala Ntwatu wa Mityana kwoteeka omubaka wa kabonero amanyikiddwa nga Dr. Bedi Bwanika bagenze maaso n'okubeera nga bagobwa ate era ku kakiiko akamu mu paalamenti ne babagamba nti banywanyi wannyo weewaawo era Honorable Nambeshe agenze maaso n'okubeera nga mwana wattu abeerako abalala be batadde mu kifo kino kambikuwe ogende maaso n'okubeera nga obyerabirako. And this is in keeping with the rule 196 of our rules of procedure, Madam Speaker, that I hereby, therefore, in keeping with that rule, withdraw the name of the Honorable Dr. Abedi Bwanika and the Honorable Baagala Joyce as chairperson and deputy chairperson of government assurances and implementation, respectively, and redesignate the Honorable Seungu Konzaga Joseph as chairperson and the Honorable There's a procedural matter. Betty Ethel as deputy chairperson of the committee, respectively. I beg to redesignate, Madam Speaker. Abamu nno ku banna NRM abasinga okubeera nga bagikubira akadingidi bafudde mu mbeera nabo ne bagivaamu olw'engeri gye babonyaabonyezaamu abantu b'omu Lubigi. Kangene maaso n'okubeera nga mbikuwa byonna munywanyi obyerabireko. Era ntwala omukisa guno okukunga bana NRM mwenna abamanyi nti muli bannayuganda. Nkunga bana NRM mwenna abamanyi nti muli bannayuganda. Abamanyi nti tebugenda kucha muve mu ggwanga lino. Abamanyi nti olunaku lugenda kucha gavumenti yaffe ekyuke. Obwo butonde Katonda kye yakitonda oba oyagala oba toyagala gavumenti egenda kukyuka. Naye lwaki mwagala gavumenti ekyuke tunulire ffe? Tunaddukirawa. Lwaki mutulugunya abantu olw'etteeka? Tekirina buzibu ku enforcinga tteeka kuliko kuliteekesa mu nkola. Naye mwandibadde muteekawo etteeka eriziyiza kati abantu abapya okuddamu okuzimba mu ntobazi. Dhani okudda ku bantu abagundira edda be mwayi olukusa oluzimba. Gavumenti ye yawa abantu abo olukusa oluzimba mu ntobazi. Niye ate lwaki efuuka ate kiso kya efuuka nampulira zibi neyekyusiza mu kitinga embazi.
abantu lwaki mubatulugunya tugenda kudda wa ffe nga abasajja abasupportinga ffe tuli nkoko njeru lwaki mutuleetera obuzibu ya rabbi lwaki mutulugunya bannayuganda mbwetteeka musimala olutobazi terusobola kubaawo nga tewali bantu olutobazi terusobola kubaawo nga tewali bantu lwaki mutulugunya abantu okubawaliriza okwata amajambiya batandika okutemagana omuntu waggwamu essuubi lwaki mumalamu abantu essuubi kigambo kusenda maka ga muntu wabadde asuubira okuwangaala omukazi akaddiida awantu bamulekwa bakulidde awantu bamazewo emyaka 3 mubasenze bagenda kuddawa era bagenda kuddamu okuwagira ddi gavumenti era agenda kutunula kya kuwa NRM awagira gavumenti eyamufuula emmomboze lwaki mutufuula abantu abatambulira mu gavumenti nga tuli balabe babalala netufuuka okunti okuwagira NRM katugulinga nga musango tulinga nga abeyambika omuguwa mu bulago okuwagira NRM nkunga bana NRM mwenna muveeyo abasobola babloga mwenna aba NRM abasobola okunegattako tuvumirire enkola ey'okutulugunya abantu eyannema gyekola muveeyo tugivumirire newankubadde nga eyifosinga tteeka etteeka terisobola kukola watali bantu kyata abantu basobola okubeerawo watali tteeka abantu bebakola etteeka naye lwaki gavumenti yaffe terina mukulumirirwa muntu wa bulijjo lwaki mukubira paasi lwaki mukubira paasi Kyagulanyi gavumenti za Buganda bwe zibakyawa Buganda gavumenti ya Uganda gavumenti president mukaba ffenna tukaaba nti gavumenti nti akalulu bakatukuba mu Buganda tukaaba nti akalulu bakatukuba mu Buganda ne mubafuula okuba nti bakabakube ne mubatulugunya ne musenda amayumba g'abantu ne bakaaba batukuba akalulu akawedde kakati era mubakubidde paasi akalulu tunakajjawo kati bwe tumba nno twakafunayo okoluli kati kuluno ddala kituufu tunakafuna bana embeegayiridde bana NRM mwenna mbalajanira muveeyo tuvumirire ekikolwa ekikolebwa NEMA muveeyo tukunge tulage president nti ekikolebwa wansi ku ground si kituufu tukivumirira ffe nga abagala NRM ffe nga abawagira gavumenti eyajja okukuuma emirembe ne bannayuganda nga beeyagalira mu ggwanga lyabwe tetusobola kukkiriza kintu ekyo ekigenda mu maaso lwaki mukaabya abantu okugira okubatta Gen. Yoweri Kaguta Museveni okugema kukira okuwonya oli luddawa where are you president where are you General Muhoozi where are you General Muhoozi where are you nga abantu bakola ebintu ebigenda okuleta suicide mu ggwanga kati omuntu ajja kutandika n'okukweka omuyeekera mu nnyumba luli babakwekanga mu nsiko ne kati abantu bagenda kwenyiwa emitima batuuke n'okukweka abantu abalina zibbomu mu mayumba because of essuubi ligenda kuba libaweddeko abantu abakola ebintu ebyo bo balya mmere kyo nozenda ennyumba nozenda ekyalo kiramba mbu NEMA abannema mugenda kutuleetera ekizibu mu Uganda mwabagobaganya abantu we bateeka oluba nga temubawadde na transport abatuusa gye balaga nga temubategekedde olaba n'ensolo mwazi waawo okubeera naye omuntu ensolo bwe mugikwata nti oba ngabi oba mpologoma oba kolokodayiro nga mugisanze awantu yo mugitwala mu kifo ekyategekerwa okubeeramu ebisolo kati munnayuganda abundabunda gwe mugoba mu ntobazi ye mumuzaawa mugenda kutuleetera obuzibu naddala ffe abawoza muzeeyi tova ku maini abawoza mutabani waakwatemu kubanga omuntu gwe mu frustratings gwe mukaabiza amaziga golowooza atulaba atya ffe abasiiba ku gurawundi ate kambabuulire kino bantu mmwe teriiyo muntu ayagala kusula mu ntobazi mbeera ya ggwanga Uganda yebatuusiza mu mbeera eyo ey'okusula mu mazzi mu nkere mu nsiri nti ssente z'omuwi w'omusolo ezandibakulaakulanyiza ezandibagasiza muzikwata ne muziwa abantu ab'olubatu eggwanga abalifunamu ba lubatu bannannyiniryo n'abantu abanaku ssente tezibatuukako kubakulaakulanya kubajja mu mbeera mbi n'okwata obuwumbi n'obuwa omuntu n'abubba n'osirika bwecce bali ne beegabira 5 luno 6 luno 8 buno buwumbi ne bafuna n'ababawolereza nti abo bannaffe abo bakitiibwa so embeera eyo gye mutuusizaamu eggwanga nti ssente ne keeki y'eggwanga ne ssente z'eggwanga ziriibwa abantu ba lubatu
we wagenda okuva kanaaluzaala n'ebizibu mu ggwanga lino kubanze nkakasa abantu abasula mu ntobazi basinga abasirikale obungi kubanga ne mu ntobazi omwo mulimu abasirikale kati baganda bange mbadde nsaba mubeere bakisaa ku ssente ze mukwata ne mugabira buli omu n'ababalwanisa lwaki temuziwa ku bannansi mwe mulowooza eggwanga lyandibalabye biri litya nga musiibudde abantu bano be musengula mu ntobazi kituufu kifu okubeera mu ntobazi ne ku ssente ze mugabangula sente ze mweddiza sente ze mwonoonye lwaki tezikolako lumu ekyomugaso ne muziwa ku muntu omunaku ono mugandi maama akayumbako tukakumenyedde fayini ne kwata obukadde bubuno butaano genda ogule mu kyalo okakasa ku busiimo bwe mwewa omuntu ono agezezaako okukyusa obulamu bwe kale ali mu ntobazi its fine kubanga abali mu gavumenti era mwe abaziguza abantu bano. Beyond the newsroom gwe mukutu webale genda maaso n'okubeera ng'ogoberera okuvayo gye twatandikidde paka wano wennyini wetuli akuuma atakuumira mpeera nze Deni kale mubeere bulungi banywanyi ate mungu oyo abankumire ayisa abasajja kabaka magulu nnyondo kyukyu lokoba senta wetwa Baffe Saabataka nnyinimu wangaala mama Nabagereka agerekerewo Buganda oyo mutonza Golwaisa amazi mu ttaka ne gatalumira gere maaso n'okubeera ng'abankuumira ate banywanyi neeyanze sala zammwe kuba kituufu zinkoledde eno gyendi mubeere bulungi baana ba maama tusisinkane mu vidiyo yaffe eddako mwebale kungoberera.